abalungi be basinga obungi ababi. Mwebale nnyo abalaba abatuli okumpi nga tugasimbaganye Dream TV, Alex Mukulu ne program abalungi be basinga obungi. Ekyo nja kiwakanirako paka. Kubanga nze abantu ababimba manyi batono nnyo. Na wano ku kyalo wano manyimu abantu abalungi be nsinga nze okumanyi. Ababisi balabawo. Abange. Waliwo Fide Lutaya yayimba oluyimba nti I was born in Africa. Abalala ffenna tufuna obutuuze mu nsi ze tuzaalibwamu. Waliwo ensi ezigaba obutuuze olw'okuba ozaalibwayo. You were born. Excuse me. Naye ogenda n'owulira ng'oyagala kwasimula. Anti byebyo bitulimu, nfuufu, bisaaniiko, mukka gwa mmotoka, buli omu anyiza. Tusanga abantu nga banyizaanyiza batyo mu nsi erizimu endala. Nga mwe abatambuddeko, Pastor Serwadda otambudde. Naye simanyi oba osanga abantu nga banyizaanyiza eyo gy'otambulira. Ye wano tunyizaanyiza, mu mmotoka ogiyingiramu banyiza, onaakolola. Kwegamba tuli mu nsi enzibu ddala. Ekiro abantu basula bakuba nsiri, balinnya nnyenje, bagobagana na mmese, buno obumese obutono obwo. Kwegamba ebweru omukka gw'emmotoka, enfuufu, ebiki byonna biri omwo. Gasiya ebisaaniiko. Naye tugume yensi yaffe mwe tuli. I was born in Africa. Fide nga kyayimba. Amanyi ye yagamba. I was born to dance, to sing. Sing my song, music Africana. Oyinza okubitwala ng'ebigambo ebyangu. Naye si byangu. Omuntu okulowoozesa nti wazaalibwa kuzina buzinyi na kuyimba buyimbi. Na kukubiriza abantu bakuyimbireko oluyimba lwo. Olw'ensi gye wazaalibwamu. Gwe gy'oyisa Africana. Kintu ekyo abantu ebyo tebabigenda buziba. I was born to dance. Tinazaalibwa kuzina. I was born to sing. Tinazaalibwa kuyimba. Muneegatteko nno. Sing my song. Namwe muyimba oluyimba lwange. Music Africana. Kitegeeza ki? Kati goyinza okulooza nti Fide yali akiyimba. Just like that. Nedda. Kyekyo kye mutukkiririzaamu kye batugamba kye tuli. Batugamba amuddugavu kuyimba, kuzina, okuzaala. Abafuzi bafe abamu nabo ne bakikwata ne bakikozesa. Ne basitula abayimbi bongera okumatiza abantu nti Afirika yo yakuzina buzinyi na kuyimba. Temubaako bye mwogera. Muzine buzinyi, muyimbe buyimbi. Ekyo ne Bobi Wine yakyogerako nti abayimbi Zaire, Mobutu yabawanga ssente bamuyimbe. Bayimbe n'ebintu ebitalina makulu mangi. Abantu bakyakale kiki? Bukyakazi. N'abantu ne bamatira nti ddala. Bayinako kyakala bukyakazi. Abakongo ne batandika okwambala nga Omukongo talya mmere naye ng'ayambadde. Agenda okukyakala mu bbaala bamulabe nti abayimbi ne batandika okuyimba Mobutu. Naddala Franco, Luwambo, Luwanzo, Makiyadi, Orchestra, Tute Presse, Jazz Band, Mario. Abonga bye balimu bitegeeza ki biri awo. Kakati na wano kyatuuse. Omuzungu yatukkirizisa nti ffe tuli bazinyi bayimbi. Tetulina kubaako kirala kirina kye tukola era n'ayagala atuleka awo bw'ati. Confident anti kye mugamba kindi. Kale, I was born, nazaalibwa kukola ki? Kuzina, n'akola ntya?
nkoliki kyemunjagaliza kyemunjagaza kanange nkikole kale mujje namwe munyimbireko oluyimba lwange amazina tugazine wamu nabayo. Nali mu America omuntu nangamba nti omanyi eri mu America waliyo olutalo abaddugavu abali mu America abo olutalo lwabwe lulala ku bazungu naffe abaddugavu abava eno mu Africa olutalo lwaffe lulala ku bazungu fato kabe kasinge fete tulina na lutalo fe bwe tutuuka eri abazungu tetujjukira bye baatukola wano nti bali abaddugavu bwe tulaba eri babajja wano bwe tutuuka eri fe twegatta n'abazungu kati tetumanya nnaku y'abali bye baatwala naye nga ddala teri kuffe muddugavu nga bwe batuyita kubanga abazungu bambuuza ndi mu ba blacks abava mu Africa temulina nnyo bitterness temulina bukaawu nnyo ng'obwa bano ba blacks abali kiki abali wano of course bo balina okuba n'obukaawu mpisa ze babazisaamu ndala naye ffe ate tetulina nnyo nga bali nabuuza nti are you not black because I'm not black nti what are you nzira kukiri kati nemuga nti I was born naked number one sajja na kintu kyonna najja ne college kala ya nfuufu mwenava era mwendidda nabuuza what do you mean nemugamba nti I am the color of dust from which I came and unto which I will go back into. Muzungu nantunuulira nabuuza what is the color of dust namubuuza gwe tolina dust temulina ttaka eno waliwo kala etali mu dust kala zonna mwe ziri mu dust black white red whatever genda ku ttaka layers z'ettaka ozirabe olabe kala ezizirimu. So I'm the color of dust. I was born naked. Sajja na kintu kyonna. But that color of dust. Dust eyo. Kanchi kunnyonnyolere mu abali ennyama, abali ya steak. Nina omuzannyo gw'empandika. Omanyi bwe tuba tuwandiika emizannyo oyinza okuwandiika ekintu ekitaliyo n'okireeta okusobola okuba kukkaatiriza ekyo ky'oba oyogera. Bwe tuba tuyingira mu restaurant nga tulya steak bakubuuza oyagala steak ki mild medium oba well done. Mild yeeyo ekyalimu n'omusaayi tejja nnyo waliwo abajaagala eyo tejja nnyo nnyo nyeba kumpi mbisibisi eri mild. Oyinza okuga nti nze yange njagala ng'eriki steak yange njagala ng'eriki mild. Then omulala naga nti yange njagala ng'eriki medium. Wakati wo bubisi n'okujja ennyo ebeera awo wakati awo medium. Omulala naga nti nze njagala well done. Nkireese lwaki? Kuba nnyonnyola nti at the end of the day omuzungu namuga nti ekigambo kimu kyokka nze kyemmanyi nti I was well done. I am well done. If we were a steak, although we are all meat, one is mild, one is medium, and I am well done. That's the difference. Ne kala zezo zikyuka newankubadde yonna nnyama ya nte naye kala ekyuka eyaki eya mild eya medium ekyuka neya well done endala. Era awo omanyira nti eno eri well done, eno eri medium, eno eri mild. Mugamba omuzungu tekintu ekyo kitegedde yonna nnyama naye abamu ku ffe tuli well done abalala bali medium. Mu kuwandiika kyetwandiisa ate mediocre naye eyo sijja gendayo. Abalala tebajja bulungi. N'olw'ensonga eyo nazaalibwa siina kyenkola ki kyennina naye mmwe
amanya ge mutubatiza situmanyi kiki kye mwagala baatubatiza amanya niga negro black savage byonna ebyo ne batutuma kala neze tutali so nga baagala okutwewala okutwejjako bo bafuuka ab'enjawulo so nga ennyama y'emu mild medium ne well done naye bo baagala twawukane nga ekyaleeta apartheid so si apartheid whatever nga oluggi luno lw'abazungu bokka mu South Africa luno ne lubeera lwaki lw'abakaladi mbukaladi which is the real thing nti we are just colored. We are all the color of dust, right? Akati abayindi bo baagala nabo bafuna omulyango gwabwe mu South Africa ye Gandhi we bayita Gandhi alwanirira abayindi bafuna omulyango gwabwe baleme kwegatta n'abaddugavu bonna nga bayita the colored era Gandhi n'alwanirira omulyango gw'abayindi ne wabaawo ogw'abaddugavu kati black ne wabaawo ogw'abayindi oba babayitanga batya ne wabaawo n'ogw'abazungu netuwaana Gandhi okufa obufi naye nga Gandhi ye yali ayagala kuba nti omuddugavu oba yasemba wansi omuzungu nga yali waggulu then omuyindi yabali wakati awo omusiteeka eri gye mbadde njogera omuyindi oluye yabenga ye medium ate ddala ekintu ekyo nkireeseredde ku nnyama naye ddala omuyindi yafuukira ddala medium wakati w'omuzungu n'omuddugavu mu by'obusuubuzi mu bimanyi ebyali wano ne mu nsi zonna bwe mbanga ndi well done that means manyi nti ndi image ya Katonda that is it color of dust from which I came and to which I will go back kubanga Katonda yaŋŋamba and out of that mwe yajja omuntu mwe yajja bajjajjaffe naye abo ababitubatiza ebintu ebyo batuletedde ki omutawaana batukkirizisizza ddala nti tulina kukola ki kuzina buzinyi naye nze ndowooza nti Afirika abange bannayuganda tuzinya ekimala tuzinya amazina ku Obote tuzinya amazina g'Obote tuzinya amazina ga Amini Muwanga Lule kati Museveni simanyi agenda kuddako kutuzinyisa amalala agenda okutukkirizisa nti tulina kuzina buzinyi nkijjawa tukijje ku kiki ku nzikiriza eyo nti ekyo kye tulina okukola ebivulu ebyo tubisaleko tuzinya amazina ag'obwavu waliwo yaŋŋambye nti bwe nagambye nti abaatufuga bonna baali baavu abala n'abuuza nti lwaki ono aliko saamwogeddeko oba mwavu oba mugagga naye ekyo seetaaga nakyogera mugende musoba akatabo ka mustard seed ye yennyini yeyeeyogerera tanuulu gye yayitamu obwavu bwe yayitamu byonna mwebiri mu katabo ke so saasirise nti namubalidde bweno beeri naye mbadde ndowooza nti nammwe mukitegeera nti naye omusajja naye yakulira mu bizibu bya bwavu katabo ke bikoogera tuzinya amazina g'obwavu buli omu azze n'atuzinyisa amazina g'obwavu naye ndowooza tuzinye ki ekimala enough is ki enough to the tom drum abazungu batumanyi music waffe tava mu kifu n'amazina gaffe tegava mu kifu ennyimba zaffe tezitambula bagiyita tom pa wano tugiyita empuunyu oba entunnunsi amazina gaffe n'okuyimba byonna tebitambula nnyo tebiva mu kifo ne bigenda eno n'eri bisigala mu kifo kimu naye nze ndowooza tusigadde mu kifo kimu on the tom rhythm kimala tuve ku rhythm eyo entujje eyo entunnunsi eyo empuunyi eyo etakyusa empuunyi etakyuka kwe tuli tuve ku mpuunyi eyo tuzinya amazina ag'ekikola ki tulina okusalawo tugenda kulonda bino nno byensoma wano mbiwandiika
kubanga mbako ebintu by'empandiika oluusi ne mbyogera nga sinaba kubimaliriza naye nga tulina okusalawo olwaleero ebigambo bibiri kubo kire tugenda okukwata effunda eryolekedde obulamu obutaggwawo oba eggazi eryolekedde okuzikirira mu luzungu kankiyite despair and victory. Tulonda kkubo lya victory buwanguzi oba kkubo lya despair kuwangulwa. Eggazi eryetwala mu bulamu obw'okubonaabona weeriri naye waliwo n'ery'obuwanguzi. 2026 tulondako kkubo ki kijja kitya tumanye nti tulonze eggazi eritutwala mu kuzikirira? Tunaamanya tutya tekkubo lye tulonze lyeffunda eritutwalawa mu bulamu obutaggwaawo obw'okweyagaza obw'okweyagala si obw'omu ggulu n'obwa wano? Tumanye tutya ekkubo ery'obuwanguzi? Tumanye tutya ekkubo ery'okuba nga tugenda mu kuzikirira? Tunaasalawo tutya? Tulinga bali mu kibira ekiri full of confusion, ekibira ekijjudde confusion. Of course ekibira kiba kijjudde ebintu ebya buli kika, naye ffenna kino ekyaffe ekijjudde obuvuyo akavuyo. Ndowooza ekibira kino tutuuse okisigula oba kyokya kuba kijjudde akavuyo. Tusigule enkonge ziteetaagisa, tusigule enkonge zikola ki eziteetaagisa, emiti egituleetera ebizibu, emiti egiri mu kkubo we tulina okuyita tusobole okusomoka okuva mu kibira muno, ekyobutamanya, ekyobwavu, kya confusion. Ono amerera kwoli, ono akala, ono amera bumezi, aloka bulosi. Kyekibira bw'okisanga bw'otyo. Waliwo abafunvubidde ku balala kwe balandira. Waliwo abawanvu abalengedde, abawanvu ennyo abalengera ewala eri ate bano abali wano gye batalengera. Kubanga mulimu emiti emiwanvu ate ennyo ng'ate gwo kye gulengera gino ebirala tegikola ki? Tegisobola kirengera. Twagala tukuule enkonge ezo ezitukuba buli kaseera, ezitulobera okutambula, tuzitukuule, tukabale eggwanga, tulikabale, tuggyemu olumbugu. Olumbugu lulinga luwumu lulanda, oluwumu lutandika mpola mpola nesebugenda okulanga kulidde ensingo yonna lulanda. Waliwo ebiranze nga tebyali byakulanda naye nga bifuuse oluwumu. Oluwumu lwagala okulya omubiri gwonna. Bw'otonaaba mangu, bw'otalulwanyisa mangu, oluwumu lukulya n'otandika okugamba nti luno oluwumu lwewaffe. Abewaffe bonna baba n'oluwumu naye ng'oluwumu si lwewamu, lwokyagaanye okunaaba. Bwe tunaamala bwe tulugyamu tugenda kusiga ki? Tugenda kusiga ki? Kasooli, pamba, mwanyi. Nakyogerako dda wano. Ebimu birwawo, ebirala byanguwa. Ebirala bikolera ku ki? Ku mazzi mangi. Ebirala bikolera ku mazzi matono. Caayi oyo gwolaba, amajaani tegaagala mazzi mangi. Era toyinza kusimba caayi mu lutobazi. Ate omuceere gwo gwagala amazzi mangi. So tugenda kusiga ki nga tumaze okukabala? Mwanyi saatukubya kibooko wano zirima nga abantu baga nti ani anaalima emwanyi wennaye myaka 5 olinda mwanyi. Kwa abazungu nti katoba kubi muyigi. Olwaleero nno abantu abamu okudda mu nteeko bandyetaaga mu kibooko naye zaatandika dda.
tekitwewuunyisa. Abamu bazikubira bwerera abantu. Kubanga singa osanga omusajja ng'omugenda nti lima emmwanyi n'agaana, gwe n'omukuba kibuuku ng'ate talina ttaka. Kati oba omukubira bwerere agenda zirimawo. Abantu bafe abamu bakubwa okunaaba oluwumu, bakubwa okujjamu okukabala n'okujja olumbugu bwe tugenda okusiga. Abasinga bakabala bukabazi oba tebamanyi tugenda kusiga. Ne bali mu kabala nti kiki nti atwagala ekibira kino kiveewo. Bwe kivaawo mutaddewo ki? Mugenda kusigawo ki? Oba ekibira kibadde kya mugaso okusinga kye mugenda okusiga ekipya, oba tukirekewo? Ebyo byonna bibuuzo bitulina okwebuuza. Bwe tunaamala okukabala tusiga ki? Kyekiri mu mukulembeze kyagenda okutusigamu oba kyagenda okusiga that will germinate my hopes. Ekinaalosa essuubi lyange ekigenda okusimbwa kiki? Bannange nno njagala okubabulira tetulina kitegeera bulungi, oba nze sitegeera bulungi, naye waliwo ebintu bye sinategeera bulungi ate nga njagala nnyo mbitegeera, kuba saagala kusubwa kulonda muntu gwe atugasa. Njagala nnyo kitegeera. Kyekyo ekinandeetera essuubi lyange okuloka kyetugenda okusiga. Kuba bwe tumala okusiga tulina okukoola nga kyenayita maintenance mu programu endala, okukoola ennimiro. Kubanga omuddo ogumera simanyi buno bwe babuyita batya, obukaawakaawo oluusi buwomberera twabulyanga n'obulya oba buki. Mbwerabidde naye bumera nnyo mu nnimiro biki, omuddo ne gujja guli ne gujja naguno ne gujja. Okukoola okwo tugenda kukoola nga tetunnatuukawa ku kye twasiga okungulwa. Twewa obudde kye tusize kya myezi emeka? Bijanjaalo egyo giba myezi 3, mmwanyi myaka 4-5. Kooko nazo bbanga ggwanvu. Ly'ebbanga omukulembeze lyagamba nti abange ngenda okusaawa ekibira kino, tugenda kusiga ekintu gundi, tujja kikungula mu bbanga gundi, tujja kukitunda bwe tuti, tusuubira kino na kiri mu maanyi gaffe. Era ekyo olunaggwa nze nga ndekera omulala ng'ate aluddamu addemu buto okwokya ekyo ekibira kyali baasanzeewo, asigule bupya, akoole bupya, ayanjale bupya. Olwo nno atuleetedde ekyokusiga ekirala ekitabadde ate kyona akoze eki abaddewo. Ono baba abadde wammwanyi. Kati tuleeteko owa kooko, tulaba ate kooko naye gy'anaakola ki? Gy'ayinza otutwala. Therefore tubeere nga tutunuulira ensi bwe tutyo naddala omwaka ogwo ogujja. Enfuga yonna eneetuddako oba mbi oba nnungi gujja kuba musango gwaffe ffe abalonzi. Mwabeegireeyo mbu temulonda, muveeyo mulonde. Yesu Kristo yeebazibwe.